Jaden akakiddwa okubeera nga awa updates ku ki ekiri mu kubeera nga kigenda mu maaso mu ddwaliro gye yatwalibwa e India. Mukimanyi bulungi nnyo nti bayinza obeera nga wiiki ng'emu n'ekitundu oba almost weeks 2 ezaakamala okubeera nga ziyitawo oluvannyuma lwa Jaden ng'atwaliddwa ng'agenze India okubeera nga ajjanjabwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti neera alina okubeera ng'akyusibwa obusomyo bw'omu magumba neera nga baali bamuwa emyezi 3 okusinziira ku basawo nga ye yennyini yakyeyogerera okuva mu kamwa ke tebamuwa emyezi 3. However, emyezi 3 egyo gyayitawo ate nga tanaba kubeera nga atandika obujjanjabi obwenkomeredde kubanga buli eri bwe yalinga afuna wano mu ggwanga lya Uganda bamugamba obwo ekinene nnyo bugenda kutwaliza emyezi 3 ofe, if not olina okubeera nga ofuna obujjanjabi obusingawo nga nera obwo obujjanjabi bwakufuna bone marrow transfer so nga nera sente zalina okubeera nga zisondebwawo wakati awo ne wajjawo obuvuyo senga asidi mwamuwulira buli kimu kye yayogera na biki ebyatuukawo oluvannyuma lw'okumusaba ebipapula n'agaana okubeera nga ye ebipapula bye abisindikira buli omu gwasanze n'okugenda e India neera omugambo gwatokomoka ng'abantu bagamba lwaki agenze yekka e India, lwaki ate anomuwa obusomyo tagenze naye agenze kukola ki bineno na bino. However, finally amazina abawa updates ku exact ekigenda mu maaso mu India nyanga yabategeezezza nti abamutaddeko ka bloodline mu bulago kati neera ngeri ffe gye tutali basawo nange twasomerera busawo ffe twasoma by'amawulire journalism and mass communication tusoma ka media law tusoma zonna kosi units zonna ezo kwasaganya ku journalism and mass communication kati awo tugamba bu bloodline awo biki kyawo ebyabasawo ayo tetugendayo nnyo naye ekirungi ekiriwo nti abawadde update bonna bagamba nga yeerimba yosimulwadde yali atufera nti agenda kufa myezi 3 nga teyafa n'ebisigadde ng'ebyo abawadde update wano ku SMX Media tamale nalongo nabwirazo okubeera nga kunya abasawo abafera bakulombereddwa naye ne tutabaako kikyuka mu bulamu obwo yakugamba nti ensonga zonna zimukwase ajasobola nnyo okubeera nga azikolako mukubireko enamba y'essimu wansi awo ebisigadde obimulekere.